The idea of nation comes Ababaka ba Parliament bano okuva mu mawanga 23 ku lukalu lwa Afrika batandika olukungaana luno ku Lwokutaano oluwedde ku hoteli ya Imperial Golf Resort Ntebbe. Ekigendererwa kyabadde kya kutema mpenda ku ngeri gye basobola okukuumamu ennono, obuwangwa n'empisa ku ssemazinga Afrika. Our legislation should be very clear about this matter and the stand of Africa. Abakungu omuli amyuka omukubiriza w'olukiiko lwa Ghana owookubiri, ssaako amyuka sipiika w'e Kenya n'abakulembeze b'eddiini baavuddeyo nnyo ku nsonga zino. Call to African states to combat pornography as a driver of the sexual exploitation of women and children, which calls upon African states to protect children by prohibiting the production and dissemination of pornography. There are serious challenges from the West, issues to do with drug addictions, issues to do with guns control. You've never heard of any continent, the African continent, or any country from the African continent trying to interfere or make any imposition in those countries where they are facing these challenges. Mu mbeera nga Uganda yakayisa ebbago okukulwanyisa ebisiyaga, kyawadde ababaka okubaako endowooza zaabwe ez'enjawulo. And we had to alert our government because our government has signed the communique. Now the communique is full of those words: human rights, inclusion, gender inclusion, when we just know one binary, male and female. Twagala pa president bakitwale mu maaso kubanga tetwagala kunafuya Africa. Tetwagala kunafuya maka gaffe n'empisa zaffe n'ennono zaffe. So eno siteeka naye wabula tukiriziganyiza nti tulina okuliteeka mu nkola. So buli nsi ejja kutuula erabe ki kyesobola okukola. Kinajjukirwa nti ababaka bano ku Lwomukaaga basisinkana omukulembeze w'eggwanga mu State House ne beemulugunya ku bitongole ebimu ng'ekyamawanga amagatte ebyali badde biyamba okulwanyisa emize nga gino, ate bwe biwagira abo abaagala okuteeka obukwakkulizo ku buyambi obuweebwa amawanga nga Uganda ageesowoddeyo. Can you imagine that the human rights approach that UNAIDS, the agency that is supposed to be protecting the world from this pandemic, has a document called the International Guidelines on HIV, AIDS, and Human Rights that says that to stop AIDS, you have to legalize abortion, same-sex marriage, prostitution, and provide children with a radical form of sexuality education. These UN agencies are being now controlled by the donor countries and pushing agendas that are destroying the health and innocence of children and families worldwide. Saying is that you've stood in the gap for us, and so it was only befitting that we come, Your Excellency, and signify our salutations and respect and our happiness that at least across Africa there is a leader who can stand in the gap, and that is when leaders are born. Wabula Museveni bano yabategeezezza nga bw'alinze ebbago lino era wakuddamu okuyita ababaka okulyekkenneenya alyoke alisseeko omukono. Now the bill is coming to me. I haven't seen it yet, but when it comes, I will call you and we shall harmonize and protect our children. There will be no